Okuggulawo oluguudo lwa Kampala Fly Over kwakendeeza kinene kalipagano k'ebidduka akali katera okubeera ku Clock Tower wabula yadde nga guli gutyo wabaluseewo akavuyo mu ntambula y'ebidduka mu kifo kino olw'ebbula ly'ebitaala. Mu kiseera kino omwangu yatta enswa era kyetaagisaamu obugumiikiriza okwewala akabenje kubanga buli omu ayitawo nga bw'ayagala ekyobulabe eri ab'ebidduka. Nga kye tujje tusseewo kamera zaffe mu kifo kino n'akataayi tekasaze ne wabaawo aba boodabooda abeetomera. Kino kyongedde okulaga akatyabaga gakoolekedde abagoba b'ebidduka mu kitundu kino. Twali ayinza kulinda munne nti kabambuke ffe tulindemu era ke kavuyo k'osanga oluusi n'okutomeregana. Oluguudo ng'ekintu lwetadde buli muntu ayita saketi. Ayita saketi buli muntu ayita saketi. Waliwo abava eri nga bayingira, waliwo abava ku Usaafi, waliwo abava wano ku Nsambya babeera bayingira. Kati tewaliwo mbeera yonna egamba nti abava eri balina kuyimirira wano bano ne basooka ne basala. Kati ava eri abayagala okuyingira n'ava eno kitegeeza ssaawa yonna bajja kubeerawo bubenje. Ab'ekitongole ky'ebyenguudo kiyunula bagamba oluguudo ono terunnaggwa era bakyalukolako kale nga balukozesa basaanye okuvuga n'obwegendereza. Flyover oba pulojekiti eno twagiggulawo nga tweteekerateekera okukyaza abagenyi bannaamu mbajjukira bulungi nnyo ne samiti ezaddako. N'olwekyo nga ekyali kigendererwa kugezaako okukendeeza mu guteko gwali mu kitundu ekyo. Ate ng'era ebitundu ebisinga ku pulojekiti eno byali bikoze bitya biwedde. Ti oluguudo lw'omu bbanga luwedde, entindo z'omu bbanga ez'abebigere ziwedde, luli olw'owansi olw'omu ttaka underpass ng'ewedde, naye nga n'enguudo zennyini zikoze ki zigaziiziddwa ne tusobola okukola ki okuggulawo. Kale ekyatuggusaawo naye ffe tugiyita site tukyakolerawo mirimu gyaffe. Naye nga ekikiri bwe kityo tetujja ate kudda mabega tugambe nti kati tulabye obuvuyo bannayuganda balemeddwa okukozesa oluguudo luno kuba twaggulawo kaseera naye tulabye nga tekiyambyeko tetwagala ate kuddayo nti tuluggale. N'olwekyo tutaddewo obupande twogereganyizza ne bannaffe aba traffic police okutuyambako okutambuza ebidduka mu kitundu ekyo. N'olwekyo tusaba bannayuganda bagondere amateeka nabo bennyini bavuge n'obuvunaanyizibwa. Bw'abamu ku bakozesa oluguudo luno bagamba kyetaagisa ebitaala okuteekebwa mu masangaanzira gano amangu ddala nga tewannafuuka kattiro. Buli ajja ayagala ayitewo buyisi teri asibira munne kuyitawo. Kitegeeza batuwa ebitaala tuba tulinnyamu ebitaala bye biba bikola ki tulinnyamu bebita ne bagenda bebitatadde ne bazira nga bakoze eki bayimiridde. Naye engeri gye kiri nti eno sayiti yaffe tukyakolerawo emirimu gyaffe tusuubira nti omwaka guno nga tegunnaggwako kubanga contract yabiragiriza dda kuva e Japan era bamaliriza obiteekateeka biryoke bijje. Ffe tukyakola emirimu gyaffe tukyagikolerawo. Batiko ebitaala bire ebya digito ebyo kwentebe nga bijja bikwentebe express ebyo ebirungi ebyo. Ali Mivule NTV ku ssaawa emu.